konyo omwa smart casual omulala smart formal. Okay, tutalekene tumwebaze Godfrey genda maaso. Okay, neyanze ge SPD na mwena watula ku Soul TV Jennifer Fulfiga na mwena abajikerera ko mbabuzaako enaku z'omwezi zi 19 kitegeza ntubuzayo naku ntono nnyo okutuuka ku lunaku olwa Christmas. Wano wetukoledde olunaku olwaleero nga bwe twabasuubiza tugenda kubanga tutambulako mu parks ez'enjawulo twongere okubanga tubalaga ebyentambula nga bwe biyimiridde naddala eri abantu abafuluma ekibuga okubanga bagenda mu byalo eby'enjawulo okubanga bajaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'abantu baabwe era ng'olunaku olwaleero tukyali mu Kampala naye tuli mu bus park eya Namayiba bus park era nga wetwagala kubalaga entambula nga bweyimiridde. Bw'otunuulira abantu abali wano tumala okuba nti abateeberezebwa okuba abayeekera aba ADF ate bashifutinze okuva mu bitundu ebyekasese ne basemberako ekibaale mu kibira oba ekibaale wenyini era abantu bangi abatiddwa. Kati ebyokwerinda wano mu Kampala naddala mu bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu nga parks n'ebirala byongezeddwa okunyweza oba byongezeddwamu amaanyi oba ebyokwerinda byongezeddwamu amaanyi nti wano bwe tutuukidde wano okwawukanako ne parks zetubali tubalagako olunaku olw'eggulo nti bw'oba oyingira basooka kukwaza era wano twasanzeewo n'abasecurity nga balina kanaakuma atilisi akakebera motoka eziba ziyingira okulaba nti atilisi ebyokwerinda bigenda maaso n'okubanga binywezebwa okubanga batangira omulabe. Kakati saawa zino bwe twogerera paaka eno gye tulimu yerimu baasi ezitwala amakubo nga Eastern and Northern route nti wano abantu abatambulira mu baasi zino bagenda mu bitundu nga Arua bagenda mu bitundu nga Alira batekinga lutu nga Eastern route ne bagenda wali bitundu eby'Embale ne bagenda Ejinja ne bagenda Soroti Gulu n'ebitundu ebirala okweyongerayo naye oba akabeeyi ako kolaba akakyaliko wansi okwawukanako n'ennaku endala nti bw'otunuulira abantu abatambula eno batugambye nti awasinga okubeera awala katugeze ngo mu bitundu ebyerira Gulu n'ebitundu ebirala eyo mu mambuka otambulira ku mitwalo 3 kitundu bw'obanga oteeseza bulungi ne bannannyini baasi zino era nga ekitegeeza nti akabeeyi kabadde kanaba kubanga keeyongerako waggulu kubanga ebiseera ebisinga bw'oba otambula mu normal days nga si nnaku nkulu wali otambulira mitwalo 3 kitundu so baba batebana bakubanga bongeza nnyo so nolwekyo omuntu abadde akyatambula akyali waka nga oyagala kujja oyolekera ebitundu eby'omu mambuka n'ebitundu ebirala manya akabeeyiko tekanaba kubanga keeyongera naye nga buli dakiika eziyitawo oba olaba abantu abayingira wano nga beetise emigugu abantu bagenda mu byalo nga boolaba abantu abatambula buli dakiika oba olaba omuntu yeetise emigugu yetise ekibaga nga kuliko ekitanda kuliko firiji kuliko ki motoka ziba zisomba abantu era abantu yaba basifutinga naddala nga bagenda mu byalo mu nnaku nga zino tambula ne motoka ez'obuyonjo abantu abasinga babeera n'emmotoka ez'obuyonjo nti bwaba bava waka atika ebintu byonna ebibeera mu nnyumba oluusi baba baagala kubiwa ab'omu kyalo bwe banaaba bakomawo baleete yoyo omwami gw'olaba nti bagenda amaaso n'okubanga bakebera motoka eziyingira okwetangira omulabe yenna ayinza okubanga akozesa ebitundu nga bino oba ebifo nga bino jjukira abeerakawo ng'ayagala kukozesa opportunity eno asobole okubanga atuusa obulabe naye twebaza gavumenti ya Uganda nti ebyokwerinda byo bibeera binywevu nnyo era saawa zino nga bw'olaba nti buli motoka eyingira wano kagube mugugo ogwa buli muntu yenna ayingira ate agenda amaaso n'okubanga akeberebwa. Kati bwe nva ku sayidi eno njagala ate kukutwalako nkulage ku sayidi eno motoka eziri ezino nazo nga ziba zino side eno gyendimu nga zino side eno kati zino zolaba zigenda mitundu nga ziba zikulosinga ne zigenda ngeri bujja okwambuka okutuuka mu mawanga amalala era nga yensonga lwaki njagala bagenda kutusuubula ebyamaguzi nga bw'olaba saawa zino ebipaakinze wano byonna biba bigenda kufuluma eggwanga nga bigenda mu mawanga amalala naye nga by'Abannayuganda abali wano so yeno embeera eriwo saawa zino gwa tulabira ku Soul TV nti bw'oba oyagala kufuluma eggwanga oba ogenda mu bitundu ebiriwalako n'ekibuga Kampala
manya ye embeera gy'ogenda okulaba neero nayo ebyokwerinda binywevu nnyo tomala gayingira eno bamala kukwaza ate ne bamanya oli munauganda toli munauganda kikyolina kikyotalina yeno embeera gye twagadde okubanga tubalagako abalabi baffe abali ku Soul TV tujja kubanga tutambulako ne mu taxi park ez'enjawulo twongere okubanga tubabuulira entambula eyimiridde etya ne sente oba transport eyimiridde etya saako n'ebyokwerinda mu mbeera eno gye tulimu erinaku ekkulu mbajjukiza nga 3 tuli wali ku ttaka etukuvukana nani mu kusaba kwa Vision Night ate nga Christmas nayo kweri ne Boxing Day Family Day out temulina kubanga mugisubwa nkoze ne mubiru ne Isaac njagala munzikire nsobole okubanga mbazzayo mu studio ate abasasi baffe bali mitundu ebirala nabo bengere okubanga batubuulira embeera nga bwe yakedde okusinziira eyo gye baakeeredde olunaku olwaleero.